deyo nayogera nagamba nti ebya curfew abijjewo bajja kukukwatira bwerere. Time yourself well. Actually bwoba tolina kyogenda kukola mu capital city, don't go there. Don't. There is nothing. Okay, the city KCCA tugikonedemu yabina improvement yakoze mu city yaffe nnene ne kano ketuyise mu manyi tutandise okubirinnyirira tukwigayiridde kwagenda mu kibuga tolinnyirira installation ezo gw'omubbi tobba bibi waawe ndabye Kadaga nga akayanya potholes mu kibuga tugamba nti waliwo bakoze Makindi eri bakoze manhole covers mpya za green za plastic nazo mugenda zipangira muzibeyo muzitwalo ba muzitunde wa we don't know tugamba don't tamper with these installations zaffe omuntu temugutambuliramu togamba nzenze kanze mpisewo n'omulala bwajja okugamba eggulu nabane ngoberere emmotoka nenne Prado ingeya musumba erikanga namba za gavumenti lwala kyazikutte nga bagenda bakanyuga ebikongolire ebweru from Prado nkujukiza ndokusaba kutandika saa mukagana n'ekitundu ku Salt FM ate ku Salt TV kutandika saa 8 every day obutayisawo ate tukujukiza night prayer kuna ku Friday ekisibo ky'omwezi gwa June kitandika kona ku Monday Fede amawulire agafulumide ebweru w'eggwanga naye nga tetunagendayo nkujjukiza Dr. Sam Nayamba owa Mukama Nayamba Healthy Products akukolera ekyokunywa ekya Mukama Nayamba weetaaga nnusu 1,000 lwokka okubanga okyetuusaako ku dduuka eri kuli okumpi oba supermarket yonna ekuliraanye ojja kubanga ofuna ekyokunywa kino kinyweko tojja kwejjusa kirungi nnyo kyakakasibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga erya Uganda ki UNBS. Dr. Sam ojja mufuna ku namba zino wammanga esooka eri 0755560047 eyokubiri eri 078017 oye Dr. Sam olunaku lweggulo mwamulabye ne Robert Mutebi ku ssaawa 5 lockdown experience yayogedde ebintu bikulu nnyo bye weetaaga okubanga naawe otambuza obulamu Katonda bwakuwanga omukisa naawe abalala obaagalizanga okufuna ekyo Mukama Katonda kyakuwadde n'okusingawo ye Dr. Sam Nayamba tugende ebweru w'eggwanga nya Sam tulyogera bulungi wano Mukama Dr. Katonda Sam tukubuuzizaako nnyo amakyagolwa leero Mukama Katonda bw'amala n'asitula erinnya lyo omukisa ne basaamu abalala bonna na mukulu wawe bamuyita Sam Kiwanuka ne basaamu abalala tulinze gwenyawo tugenze ebweru w'eggwanga olupapula luyitibwa Guardian lumaze okuba nga lufuluma. Guardian awandiise tubadde wano eno nga tugamba nti ab'ebyobulamu beebuuza kika nabaki ekya COVID-19 kye tulina mu ggwanga lyattu Uganda naye ate ne bannaffe ab'Ebungereza bagamba nti okunoonyereza okupya okukoleddwa kulaga nti ebintu ebimu akawuka kano aka corona kasobolera ddala okubibeerako okumala essaawa 72. Kakati kitegeeza ki? Waliwo bannaffe ababadde nga bagenda okushopinga nga olugoye lwagenda okutwala alina ddukwatako sinakindi okwambalamu. Engoye kyekimu ku kintu ekikyasinze okuwangaaza akawuka kano aka coronavirus. Kakati bagamba nti bannaffe abalina zi boutique bagenda kuwalirizibwa okubeeranga ne disinfectants nti buli customer aba yakafuluma olina okukakasa nti olugoye olwo ludisinfectinga oli agenda okulukwatako ona disinfectinga ng'ayingira ye ng'omuntu anti waliwo okubanga alwambaddemu anti omufuyira n'emikono yenna n'abeera bagira mikono kati bwalukwatamu bwe nduteeka ku mubiri ne nnyambalamu coronavirus ate bwe nduteeka ku mubiri kitegeeza bwe mba mbadde n'owange ku ngoye ndeka musiizeeko oluusi abakyala tumanyi okujjamu n'ezaffe tu trying on nebwoba ogula essuuti bwokina okubeera essuuti ogitundula butunuzi ifit it on ojjamu n'oyambala nekutuuka naye ate ng'emikono negiwanvuwa nekutuuka ate ng'empale si yaako wano bogenze muwina classic balina experience tailor no insist ngandi akakakoti kenjagala ne bagamba kale emikono ijo bakakolera emikono miwanvu n'omusajja n'akakendeeza n'empale n'agikendeeza obuwanvu ebisira okubeerako mikono kuwanvuwa nampale kuba nga gwoli musajja muganda abaganda tetuwanvuwa nnyo mulinga bachina ate abachina tubasingira wala
mpozi bali bwa mbaga bakufulu etwangu era kyatuyamba okubeera abakugu mu kukwekeza amafumu era tulanda ebyokulwanyisa bino ebigemererwa ate bwe byajja ate byo tetulife badinye ne mutawanyizibwamu okay tugamba ekyo kikulu kati olugoye bwe mbanduyisiza ndutwala mu nviiri bwe rutinga okiraba kati ffe tuba twogera masiki abagenda okugula masiki ne musoka ne mwegezaamu ekyo nakyo mukama yayamba yatwewunyisiza yakula ebyalaani bya miliyoni 200 atunga masiki mwamuli eyo gamba nze sinza kukola bu business obwo butonotono atunda chapati tebulimu ssente envu bannange katonda bw'abakufivalinze tonda bwakuwa obwonga abakuwadde tugamba so kakati bw'ogenda mu dduuka be mindful of that tuno olugoye wayinza okuba walukutteko bannange simanyiwe economy simanyiwe egenda kutereera bannaffe aba restaurants bagamba nti mu kusaavinga ba clients abamu batwala butre naye bw'omala oli bw'aba akakozesezza abasinga abagamba kano kali fine ayozaako sowaani zokka naye treno bw'ogituuzaako neera emmere n'oleetera omuntu omulala naye n'akwatako bagamba nti ako nako kajja kuba katyabaga so kakati bagamba nti atali ne bw'otwala nga ogudde mu teekaawe era oli akusaavinga aba akutteko n'akuwa n'olyoka ogenda anti ono asaavinga ye bamumanyi wa mu restaurant yanaabye dda naye kakati treno nze gwampadde ku mmeeza bw'agiteekawo bw'ati neetereeza fooko babadde bamanyi zitulekera wali njiragira amagalo nenkwata mu toothpick ngira amagalo nenzijako yalina bino squeezers ezo omuli tomato sauce n'ebiringa ebyo naye ezo teekawe ez'omulembe kati buli muntu bamuwa obubwe naye that's take away naye abasinga obungi bwoba ogenda kuliira awo bakozesa busqueezers obwo so kakati ebyo byonna coronavirus bwebwo obulamu obupya bwatuleetedde bannaffe abeeyo bagenda mu maaso n'okubanga bakubaganya ebirowoozo ku butya bwe bagenda okubanga balwanyisaamu covid-19 ate awatali kukolera mu loosi oba oli awo ey'amaanyi kuba bwe weeteekako okugula ebintu bino byonna kitegeeza nti n'emiwendo gy'ebintu by'otunda olina okugyongeza ate abantu bava mu bwavu tebalina sente eyo bagita catch 22 bwekyokola nga nsobi obadde olina nansi omu ku ssomero bw'oyongerako abalala 2 nsawo ya muzadde ate muzadde gwoyagala okusaba sente abadde takola okumala emyezi 3 ate era natagenda kukola okumala emyezi 4 egijja maaso actually we take this opportunity njagala kwogera nammwe tubadde tukwolugera ne babankers bangi nnyo ennaku zino actually tubadde twagala kuyita banka omu wano naye akyatuuze okujja okunyonyola abantu eza looni zaabwe mulina looni ez'amaduuka mulina salary loans mulina biki banka ziraga amasimu gaazo babaweereza message you can contact us muliza byakusaga nedda bw'obanga olina salary loan ng'olina looni gyo tukyaservicinga genda mu banka yo take trouble otambule ogende mu bank and renegotiate bw'otokikola egenda mu maaso nga wadefaultinze kaadi yo baba giyita batya credit card bagiyita batya eya bank eraga nti wali weewoze ku ssente point zo zibeera zigwa buli kiseera your credit worthiness ebeegendeebwa all the time genda mu bank renegotiate bagambe nti mumpe emyezi 3 mpe emyezi 2 mumpe emyezi 5 bajja kukayana naawe naye nga sigamba nti bazikusonyiwe zindi mulabe engeri gye muziritunga bwemunazisasula you go there don't assume nabo embeera bagiraba tulabigulira emubende eryo kuba Robert Muteera anaata okuyitamu katono nnyo bannaffe ab'ebungereza balina okusoomoozebwa concentration bagitadde ku kirwadde ekya covid-19 naye ate abalwadde ba kansa ne babasuulirira kati bagamba nti kyenkana myezi 3 naye buli wiiki abalwadde ba kansa 10,000 be baddizibwayo ewaka basanga abasawo tebaliyo ne babawunsinga. That's very bad. So kakati na wano mwalaze story one abalwadde ba AIDS nga nabo bagamba tetumanyi kyakola bana bulwadde bulala bukyaliyo ate buno tebunaba nakutta muntu n'ogu buli bubadde butta abantu tembasuulirira mugende maaso nga mubajjanjaba. Wow. So kakati bagamba nti balina okukola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nti bajjanjaba n'abalwadde ba kansa kubanga kansa bye bimu ku birwadde ebikyasinze okubanga bibatulugunya nti nakyo kiyinza okuviirako abantu abasoba mu mutwalo ogumu okufa singa banaaba tebakyanguyidde naye nga bafudde kirwadde kya kansa eruuyi eyo.
lupapula lwa Guardian lufulumira Bungereza. Okay, mu story yaffe eyitibwa road Mubende twagala okugiraba naye tujja gyogereramu ndowooza tujja kubanga tugyogereramu nga bwe Robert Mutebi. We want to talk to leadership in Mubende. Lengera abantu bwe bayita eryo lyali kkubo emazzi ne gayingiwala ate obukubo obulabanga obutono nali njogera n'omukigo omu nangamba nti lwaki mugamba nti boogerera waggulu. Lengera eryato abantu kwe batambulira mu kitundu omuli chairman wa district, mu kitundu omuli area MP. Tulowooza gula ambulance, tulowooza gula bintu bituteeka mu mawulire twagabye, but akaataako okulikola terinza kuweza mitwalo 5 eryo okufuna omubazzi n'abajja obwato bubiri busobola okuyisiganya mu kkubo obwo. Nogwo omuddo ne bakola kyatoyato ate bakolerera sente kya 300 ziba okuleeta lyali kkubo 15 ekiro lyali kkubo lyennyini naye lwakuba nti lutobazi amazzi ndowooza ne ga overpowering ngera bwe gaze gakola bitundu ebirala n'ebitoogo wano wone wamerawo omuddo naye amazzi bwe gati tugalina ewaffe Nakawuka ebussi kati geeyongedde obungi batadeko n'amaatu ga yingini. Twasookanga okuva Mako oba wayitisi Mako okuva ku mwalo saidi zeeno okugenda ebussi nga tukozesa kyatoyato ekyo ekyomuggo bwe bagenda bagusimba nga kyani nakyo kyali kyamutuuze nga ky'abantu naye ebyatowe biri bingi nga amatu gali manjo enzo gano ganze njagala genda nzeka era ng'oli akutwala weka ne bano n'ekyato kimu kivundu kizibu omusajja yazenga ayogera mbu kimanyi ye chairman simanyi bamuyita Senguudo nze bwe naaba mulabye nga nze nja kugamba nti yo tumuwulire ajja kujja. Excuse me, kino kitwaza laba lyali kkubo amazzi go mangi kati awo lwafudde galijja kumala kusooka kukalira. Laba eryato omusajja yakibajjidde wakawuwe akaato si lyato ekyato yato ayinza okubanga kye yali akozesa okuvuba obwennyanja obwo obeera mu bitoogo ogwo omuggo banabe baguyita tekinikale basimbudde bagambye nti bagenze mulagawa babatwala oba mu ddwaliro kugula bintu. Pulezidenti akwata abantu attempted murder abo n'obaleka ne basimbula ne bagenda ate babeereyo batuuze beteteekanya okulaba nti abakiga baga nti baleekaana nnyo. Omukiga yagamba nti omuntu neighborwo abeera across olusozi ng'omulengera nga naye akulengera ettaka balina ddene nga boyogera n'omubuuza nti oli otya akuwulira n'akuddamu ng'oba omanyi eddoboozi olikanyuga naawe n'omuddamu naye weetantale kugambe nti ogendayo okwetooloola olusozi okwambuka wotuukira kilomita oba olaba nti kumpi naye nga okwetooloola mu nsozi wototuukayo kilomita 15 kati basalawo kukozesa ddoboozi iwe nogamba kiwe olyaho omwana yarwara tomutwala irwaro kitegerekese otegedde kitegerekese bannaffe kati naaba kakata akakuba ako lwaki nkyogedde eryeddala lye bayitamu ne kano ke kabafundiriza okutuuka okusomoka okugenda emitala eri ekiringa owe Kayunga that's the chairman mutuwe tumuwulire laki mabega katono tumuwulire yena. nga n'emigga mingi gyeri mu kutereeza wabula n'agumya abatuuze bano tessaawa yonna egenda kwanukula kwabwe kante ekessuubi bantu bange ab'omuggoogwo ogw'ekiryamenvu nti bwe katali girya tujja gukola naye bansabire mbeerewo n'obuyiyayiya bwange buno obw'okukola. Ku nsonga eno ssente wa disitulikiti eno Francis Kibuuka Amooti atutegeezezza nga disitulikiti bw'eyina ssente ezimala kyokka nga n'emigga mingi gyeri mu kutereeza wabula n'agumya abatuuze bano tessaawa yonna egenda kwanukula omulanga gwabwe. Kante ekessuubi mu bantu bange ab'omuggoogwo
gwe Kiryamenvu nti bwe kataligirya tujja gukola naye bansabire mbeerewo n'obuyiyayiya bwange buno obw'okukola emigga n'enguudo nga bwe bantuma Ssemaguudo olunaku olumu lujja kukya nga nagwo tuguwangudde era bamanyi twataddeyo dda amakubo amapya ng'okuviira ddala Katambogo Jayikula ojja Nyabikanda okugguka Myaliro. Emmanuel Sebadduka, Crossroads TV, Omunnyo. Era president bade kusaba kukwate attempted murder. Abantu bajja kufiirayo. Bwe kataligirya ezengero z'Abaganda ezinafuya ezikuteekawo musuubi naye nga tomanyi when it's going to happen. This is a matter of life and death, a matter of urgency. Genda ku district osabe sente z'eryato bazikole. Nati era babeera balina okusooka okuweereza abakungu okulambula ekifo ekyo kiyimiridde kitya, abalina okuweereza abakugu amawulire tujja gakola timunana babufiiridde mu kaato and very soon I'm telling you ate siri nabbi okujjako nga bakoze eryato mangu awo bwe banasigala nga batambulako kyekyato amawulire tujja gakola bwe bati munaana bafiiridde mu kyato yato eryo si lyato omuyiyayiya Ssebo Ssemaguudo chairman weyise muyiyayiya tulaga obuyiyayiya nga oyise kamera zaffe wano Sebadduka gyali Emmanuel nga mutongoza eryato eryo on that kwe tugenda okukupalira okukuwa obululu mu kitundu ekyo tukuteekamu okutiisatiisa Ssemaguudo Mr. Ssemaguudo on that district kwe tugenda okuweera akalulu bw'otobukola tugenda kubanga tukukuba tulwana naawe okwagala okulagajjalira obulamu bw'abantu throughout naye bw'onoolikola we shall be your campaigning agents. Thank you so much, Mr. Muyiyayiya Ssemaguudo. Wekataligirya. Amawulire agenda kugava mu ggwanga erya Zambia. Minisita w'ebyobulamu yakwatiddwa ekirwadde ekya COVID-19. Wetwogerera kaakano bamaze okuba nga bamwayizolatinga. Dr. Chilufya yakwatiddwa ekirwadde ekya COVID-19. Minisita w'ebyobulamu mu ggwanga erya Zambia. Naye nsuubira naye ajja kujjanjabwa. Asobola okuba nga aterera oba nga Boris Johnson yaterera naye ajja kuba bulungi. Abaganda balina obuntu bwe bakola wedda saabutegeeranga obumu babukola kasitise tobutegeera butya omukyala bw'aba olubuto ne babika nti waliwo avuddemu olubuto otya balina ke bakola n'ogerangira bw'ate n'amusamulira babeera beefujjako amalusu nga bagamba kikafuuwe kigwe wala otegedde kati we say the same for our minister because nabadde nsoma president wayita okuwa ebiragiro bino nga talina state of emergency ayita mu health act eregeeza minister Acheng yatufuga kati era bagambye n'akalulu kyayogera kyonna tekiddibwamu bwe kiddibwamu eggwanga n'oleetera obuzibu gwego tukyajinga attempted murder kati tugamba tukifuwe kigwe walawala si minisita waffe tetwagala akwatibweko tumubika musaayi gwa Yesu. Very good. Tumunyise n'abasawo bonna abeewaddeyo okujjanjaba abalwadde ba COVID-19 abatrafiki abali ku nguudo namwe mwenna tubasabira buli sekinoomu eyenyigidde mu kintu ne banamawulire Robert Mutembo omulaba microphone agiwaayo nga kwayogera naye tamanyi bugwe yasize naye yes awayo microphone nga kwayogera naye tamanyi gyava naye atambula ne busanitizers we n'asigako era omusiba tumuyabaza kuba nti microphone yagula za bbeeyi ziri zaffe ez'endakawuka gifuwamu bwoti nnaku bbiri ogenda gyogera ojandikira myezi 3 naye nga buli wogijjayo ebyekunkumuka tugamba nti minisita waffe tukumunyika musaayi gwa Yesu that is bad. Minisita wa health Zambia bambi yalwadde very sorry about that. Okay, twongere okuba nga tumusabira Mukama Katonda bw'ati ajja kuba nga amuza engulu naye naffe tunyiikire okukola ebyo batugamba okukola. Omanyi kati akadde ke tugenda okuyingira kakusoomoozebwa nti bwe banaagenda nga bagulawo emirimu egy'enjawulo buli muntu agenda kwagala okubeera mu kibuga kati kiri gy'oli okubeera awali ekibinja ky'abantu oba okwewaka gap ekisoboka oba ekitasoboka depending ku wawo ogenda okuyita
Yes, very good. Okay, Robert Mutebi, are you ready? Abaganda balina engero ezimu tetuzirowoozaako. Olumu lugamba nti enswa bw'ekyusa eriiso naawe ng'okyusa envubo. Economy omusumba yajogeddeko bulungi eggulo naga nti abasinga mugamba nti embeeregera kuba nzibu nnyo after covid ye ng'agamba embeeregera kuba nnungi nnyo eri abo bamusaba eri abo bamutegeera ejja kubeera nnungi ejja kuba nnungi gaoterezeza obwongo bwo nomanya nti kati enswa yandikyusa amaaso envubo tekyali kubeera mu east envubo katugiteeke mu south ontegedde amaaso gali eno gyezigenda okubuukira gyoba oteeka naawe envubo yo n'omubuli gyoba ogumulisiza. Robert Mutebi, no question about it. Good morning. Webale ekiro abantu bakwekwese kamera n'enfe lwabadde tubalaba nga badduka webale kusula ng'oli on duty mukama akongera omukisa genda maaso ne bwayise nga waali amakyago olwaleero. Ya nzizeemu okubalamusaako bannaffe abali mu studio SPD wamu ne Fedi Nabwire. Enjogera y'Abaganda yeeyo oba olugero olugamba nti ekiswa oba enswa bw'ekyusa amaaso gwe naawe envubo ng'okyusa amaaso we gabeera we oteeka envubo nti enswa zikiira bukkirizi wali mu nvubo naye envubo teyinza kubanga eri sayidi eno ate nga amaaso gali sayidi eno. Amazima gali nti ensi tekyaddamu kubeera kyekimu, eggwanga Uganda terikyaddamu kubeera kyekimu, abantu obulamu bwe babadde batambuliramu tebukyaddamu kubeera bwe bumu mu bantu abasinga obungi. N'olwekyo obwongo tulina kati bugaziya atumanye nti amaaso gakyuse envubo tulina okuzikyusa. Kyova olaba nsanyukira nnyo abo abaali bavuga bodaboda kati nga bavuga magi n'ebirala, abaali balina takisi kati nga batambuza birime n'ebirala. So ekyo kigende eri gye tuli. Nina ekibuuzo kye njagala okubuuza abali mu studio era ndowooza mujja kiddamu nga amaze obbalaga embeera bweri wano. Njagala obbabuuza nti president bwe yalagira ku nsonga y'obugaali yatugamba ffe kuvuga bugaali nga ffe ogenda mu kibuga oba yatugamba nti obugaali budde mu kifo kya bodaboda. Lwaki njogera bwentyo? Njagadde okubawa ekifaananyi kino wano kyemugenda maaso n'okulaba abalali baffe abaso TV nti simanyi oba bo etteeka lya social distancing teribakwata okwawukanako ne bannabwe aba bodaboda nti bizinesi eri wano mu Kafunda nga bw'olaba yakutambuza abantu ku bugaali ate nga aba bodaboda bo baabo bagaana. Kati simanyi oba social distancing wano ekola etya akuba naffe kati abazze mu bizinesi eno ekyo kyo abali mu studio boolyawo n'abebyolamu bajja kubanga batulungamyako. Tugenda kubanga tutambula mpola mpola tufune bifaananyi bino ebiri cross naye nga ku ntambula y'ebidduka nga yo wano wetuli tewali nnyo buzibu bw'oyinza kwogerako. Motoka zibadde zitambula bulungi kubanga ntono ddala erudda luno. Wano wateerewo okubeerawo ebinnya naye bagenda mu maaso n'okukolaakolako nga bwe tulaba waliwo kakolansi akaateekebwateekebwawo so si kibi nnyo nga bw'oyinza okirowoozaako. Motoka zibadde zitambula bulungi entono eziriwo naye nga abantu be basinga obungi naye nga ne bodaboda ezimu ng'eyo gy'olaba zigenda mu maaso n'okulabika nti ezimu zebbira ne zitikka abantu naye abo bugaali be basinga kati wano okukola mu kiseera kino mu bitundu bino ebyebwayise era kyekibuuzo kyembadde neebuuza nti social distancing ate yo tebakwata bwobanga owa boda wamugamba nti gwe totikka bantu ng'owakagaali atikka kati awo tuba twetangidde tutya obulwadde buno obwa COVID-19 nga tusinziira ku ekyo ekyokuba nti abantu babeera ku migongo gy'abannaabwe kubanga wano enjawulo zero ku bodaboda n'ono avuga akagaali mu mbeera emu oba endala. So kyekyo kyenjagadde abalabi baffe abaso TV okubalagako wano si ntambula ya bidduka pase kubanga oba oliawo etambula y'ebidduka y'omotoka ntono ddala sayidi eno oba oliawo sayidi eri eyebwayise ewali ku motoka eziwerako eno nkugambye nti bannaffe ab'obugaali be bagenda mu maaso n'okulabika nti bakakalabya bizinensi. Muzeeyi gye bali oli bulungi? Ndi bulungi sebo. Kati bugaali webuze? Bugaali webuze naye baba tuli bubi batukuba abasirikale ate n'ekirala batugoba ate nga mwe tujja akasente mwe tulabirira amaka gaffe. Naye nga temwaliwo luli? Twaliwo nga tuvuga ba 5 naye okubaka covid wekajja ne twongezaamu naffe kubanga naffe 10 okuva wano paka bwayise obwogenda kaleero eziba 2 naffe omanyi bamakanika naffe tebatukola
abamakanika batuseera ebyuma byabwe ekiraka bakisibira 2,000 ekyali ekyolukumi dobola nga lwaki naffe kyetukola twayongezaamu akasente. Njawulo ki eriwo wakati wo n'owa bodaboda mu kutangira obulwadde buno oba COVID-19? Owa bodaboda ye bamusemberera nnyo naye ate nze abeera ku sayidi eno ate nze kusingira ddala nvugira sayidi eno. Naye dda ssebo, njawulo ki eri wakati w'akagaali ne bodaboda mu kutikka abantu mu mbeera gye tulimu kati? Mbeera gye tulimu kale nze ndowooza ntula kuba kale ffe tutikka omu ate wataliko wa bodaboda ye wa bodaboda bafunye 2 oba 3 ayagala bateekeko bonna lwansonga aba ayagala akasente era alina famire gy'abalabirira bwe buzibu bwabeeramu. Kati gwe weetangira otya oli okukoonako n'ebiringa ebyo kubanga ndaba muli muti? Kubeetangira bwe bino eno byo bino bya Katonda kubanga era olwedde ojja mutuuzaako naera ng'olwedde tebagala okole ki oweeke. Kati gwe oyogedde bulungi bya Katonda n'ekigambo ekyo ekya bya Katonda ngenda kubanga asisukawo wano embeera bweti wano bweyimiridde. Katweyongereyo ate tulabike nti tuweerezaako erudda olulala tubatuuseeko ewalala embeera bweyimiridde. Abali mu studio Muzindalongo baddiza. Ffe tubitandika era ffe tubitta. Pulezidenti abadde awaana nnyo obugaali ebbanga lyonna lyabadde ayogera era Mukama yeebazibwe abantu obugaali babuguze abantu obugaali babusota. Sebbunga e London story eba yabadde ya Tuesday waliwo yabadde alaga obugaali ne ndowooza nti agenda boogerako n'ataboogerako era jagamba coordinator we abutogerereko. E London balina obugaali obwo oteekamu pound emu babuyingiza awantu tutegeeragana kano ke kagaali okaleeta n'okayingiza wano wokayingiza owali ekijegere nga bulabu bwosiba buwati mulimu ekinusu bw'oyingizamu akagaali ng'ekinusu kivaamu ng'okiteeka mu nsawo tutegeeragana. Bw'ogenda okukajjayo wokasanga si kano kuwataddewo nti kolina okuteekawo katubeera n'ekinusu kyo bw'otuka katugambe mu zooni endala nokana ne wano nandivuzeewo kagaali ng'ofuna ekinusu kyo ng'ogenda okisonsekamu bwe kiti ng'ekijegere kita otegedde. Kati gwe ekinusu kyo kirekamu wano n'ovuga n'ogenda kati bw'otuka w'ogenda okukateeka naawe w'okaleka ng'okateekamu ng'ekinusu ekirala ekyomulala kivaamu. Ekitegeeza nti teri muntu aba n'akakenga ye k'osanga k'ovuga toketaaga. Ate bwe Sweden babuleka na ku train obw'ebyalo babulina naye n'obw'omu tawuni babulina. Oli akavuga ng'atuutse okuva ewuwe okutuuka ku tube station kaba kake naye akakalekaawo teri agenda kubba kagaali kubanga buli muntu ali akaagala akasobola okwafoodinga bw'anyuka bw'ati era n'akwata kagaali ke n'agenda teri akabbawo. Naye obw'omu wakati mu kibuga bwo bubeera bupya nga bulabika bulungi therefore okwewala abantu nti onooza okubeera tempted okukalekaawo obulesi bannaabwe babupaakinga nga kiringa ezo trole zolaba kwasindikira ebintu era ne polisi ey'emu kyovula nti pulezidenti yagamba nti bwe bibakwasa covid bingi nti kati yataddemu ekinusu ekyo yavuze tomumanyi gwe ojjamu ekinusu kiri kyoteekamu noteekamu mu nsawo n'akagaali yakabaddeko yakavuze agenda yasimula agenda yesimula tomumanyi anti balina obusobozi obw'okudisinfectinga bo bali obusobozi babulina era bajja kikola ekyo kuba bw'olaba abaana babatandise okusoma engeri gye batuulamu naye ewuniikiriza bwe biba nga bannaffe bano abasomesa bye baagala okukola kiyinza otutwalira emyaka okutandika. Abaana kati babatuuza mu bussaako buli muntu ng'ali kalooka ke ate nga distance yeeyo ne boolaba mu gardens bwabwe obw'enjawulo balina saakozi ze baakubye nga wolina okubeera saaluuni bamaze dde okuyiiya omutwe okanyuga eri n'obeera mu kirabirwamu kyo nti okuteekawo akabanga ako omulala aleme kusiigibwa. Si ebyabwe endowooza biri organized ko basobola obbikola naye bano ab'obugaali tebazze ggulo nga COVID-19 amaze okujja ebwayisaawe badde nga bizinensi. Obugaali obwo badde nga busaabaza abantu bubadde nga busitula emigugu lwakuba nti bwe bayogera ku boda taxi ne bus ne batakoona ku bugaali kuba nsuubira pulezidenti tasuubira kuba nti waliwo akagaali akasaabaza abantu muno ekyo tayinza kubanga balowooza omuntu avuga akagaali ke kugenda kima mazzi bwe kiba kyalo kugenda
mulimu mulimu ki gyakolera okay naye mu kibuga batubuuziza ensonga y'ekiga nga waneeno we babagamba okukola oluguudo olw'obugaali ne muwakana nga mu kibuga Kampala mu kibuga akabonero akalaga nti ku mulembe gwa Jennifer ebyatandikira nti bagenda kukola oluguudo lw'obugaali abantu ne baseka wano we bagamba nti basentebe babawadde obugaali ne museka ne basentebe ne babuzira we bagamba nti musajja mukulu abbye sente z'obugaali ne museka ne mugamba obugaali atugamba nze nzikiziganya ne culture y'obugaali olwakino ekibaddewo era n'abalala bonna bakkiziganya nakyo mu kibuga kubanga bulamu buli lwosota akagaali bwoti sikasota sikamanyi nakamanyi bubeera bulamu omubiri oba ogukozesa era gukola naye waffe mu Eastern kizibu okusanga atamanyi kuvuga gaali kubanga ekozesebwa nga transport ekozesebwa kugenda kunona nku kagaali ako ke kakima amazzi ke kagenda mu nnimiro leeta emmere abasajja abasinga bo ebyo tebabiriimu kati n'abakyala abalabalamu okwetikka mwana ku mugongo kansota akagaali naye yoyo yali business Buganda bw'osota akagaali bakulaba bulala naye kakati ate obwabo bandikitegedde nti babuyita boda gaali era musajja ne banga akyakwogereza ne bakusanga oli kagaali efamily etuula mu Central Africa anti akagaali ako bagamba nti kakuza omuwala bageresa nti okula mangu nova mu kategori y'abawala naye ababoda bandi badde bakitegera aba boda gaali bo bakitegere nti boda gaali zaawukana ku bugaali bwaffe buno ekintu kyonna kibadde naye nga simanyi president bwagenda kukola nsonga eno naye tubagamba ffe tujja okweyizibwayo tulina ekyejo twagala ekyejo ekirala kinyala oyogereko olabye the traffic flow that's clear indication nti emmotoka ezitawanya olweggulo siza abakozi abakozi twatusedda ku mirimu gyaffe abakozi mu biseera ebyokukola saawa eno ebeera ya traffic jam taliyo lwaki kubanga abantu bavaayo saawa 8 awaka bagende balambule ku bagirlfriend baabwe bano bakireerese kanve waka wantami wakiri nvuge neetooloola ekibuga we naddayo waka mukyala we bwatu bwamugamba neetooloolemu agenda kansanga wa girlfriend la wagenda okutta famire ye girlfriend gyolaga tomanyi obulamu abatambuza atya ebbanga lyobadde mwebuzeeko agenda kayunga eriyo omuntu we agenda bwayise n'ebyo byaggwawo amaca gano abakozi obalabye yandibadde jjamu akutte w'abakozi bagenda okukola naye offices sinzigule actually twebuuza abantu balagawa kyeyo kyenagambye nti president okukkiriza emmotoka zino ezabuyonjo okukola teyayongeddeko bantu balala bonna be yatadde aba business wabula tukyali kubali eri ababazzi bannaffe aba hardware bannaffe ab'obutale bannaffe bamakanika ne banene abalala ba essential workers abadde bakola aba supermarket baani kakati tosobola kummatiza nti emmotoka ezo zonna eziri ku kkubo zivugibwa babazzi babutale banene abazijjayo waka kantambulemu nasubwa obwedda omukyala yali yanfuukira dda akayinja mu ngatto omwami yali yantulugunya dda neda amaduuka bagagudde be baagala amaduuka agatali mu akeedi bagagudde anti agasinga ag'omu bibuga gali mu zaakeedi abo ne bali eri babagamba bagalebo wamaawo tubadde tubeerabidde ate abo era traditionally tebakeera ab'amaduuka tebakeera because teri akeera kusaawa emu kugula kintu okujja nga agenda London ennyonyi emuleka ya saawa 5 shopping culture yaffe etandikawo saawa 4 kati explain kyennyonnyolekeka lwaki tebakeera nnyo anti abamaduuka bano balina abaana ababakolera amaduuka asinga bagagudde okujjako nga tugamba nti omwana ono amutundira ono naye yamuwadde emmotoka ye bamutwalanga molumu abantu bannange baba bayitirivu abantu babeera bayitirivu okay tubagamba kimu kyokka kyoterabira kunaaba mungalo ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogw'omukaaga ye June bannaffe butakisi bweri bugenda kutandika okubanga bukola naye bo ab'e Rwanda kye bakoze kye kino bali mu kukebera COVID-19 buli muntu yenna yena agenda okudda ku luguudo okusaabaza abantu teri agenda kukkirizibwa kuvuga muntu yenna nga talina certificate emukakasa nti bamukebera era talina kirwadde kya COVID-19 tebagwa mu kakodyo ka ndiwulira
va mu kasooli ndulira gwali muzanyo gwa Wakayimira Domakitazi wano kabeera kafitingawo kati omusajja akakodeko yakozesa bwe yali adda okuva e London baali bakamutesitinga ng'ali HIV negative naye olwatuka ku lunaku lw'effujjo day one n'afuna obulwadde bwa AIDS n'afuna HIV kati bano bwe yakwananga ng'amulaga nze ndi mulamu okuba nti no bakutesitinze ng'oli covid free yesterday if you misbehaved today akwata anti ensonga amaze gakwata men batugamba avoid men bakyekwata mu maaso wakategedde bakayita bagamba avoid men and follow women ate we bagamba avoid men obwongo bwa men is mouth kubali eri ab'ebigundi eyes and nose avoid men and follow women. Women is it is men chiwangala mouth eyes ears tebuyitayo mukutu barugamba soft wano mouth eyes nose then follow women wash your hands or is what kiwanvu ekigambo ekyo kiwanvu wash your hands nja kikuwa mu dakiika emu payigulirawo so bannaffe baneno bagamba nti ekyokuba nti abantu baneno babaddenga mu maka gaabwe ate nga bo bagenzo kizuula nti community infections zibadde teziriimu kitegeeza nti bwe bamukebera ye nga mulamu kijja kubanga kiyambako okuba nti ne baneno bagenda okubanga asaabaza tabasiiga ate nabo tebamusiiga ekirwadde ekya COVID-19 olw'obukwakuliza obulala nawe bwe bagenda okubanga bakola kinga babateekako tuze tulaba bannaffe waneeno aba public transport naddala aba taxi nga bo batugamba nti nabo beeteefuteefu bagenda kubanga bakola ekisoboka okulaba nti abantu bano bagamba half 14 kitegeeza abantu 7 abanaaba mu taxi bajja kubanga bafuna sanitizers ffe tujja kwegulira obukookolo bajja kakasa nti ku stage zaabwe banaaba mugalo jjukira nti baneno bamaama ogenda baani baabajja ebyo tetubivaako yeyo women wash your hands obey social distancing mask up exercise and eat well and end no unnecessary traveling and movements. Chala asigala mukyala avoid men and follow women officially wekiro wekigamba wash hands obey social distancing mask up exercise and eat well and end no unnecessary traveling. Kati bwe mubanga bweka nga tunajolaga nogenda mu kibuga n'otuleetera traffic jam kaserebeddu ono gutwasibyemu olunaku lwaluli n'olwaleero nga ne leero limwetegefu okuvaayo tukwegayidde sigala waka tolina kyogenda kukola beerayo ogumire embeera ate namwe omuntu mubayisa bubi mugenda muvuma anti babatadde bani necessary workers abatalina abatali basayansa essential worker tubadde tutambula ng'ekibuga kiri oke banani essential bayingiddewo mujja muga batukana nedda sebo that's bad talk bewereza ebigambo ebisongovu omanyi ba essential stika zaabwe ziba zikyaliko wadde tezikyalina value kati wadde temuzijjaako kubanga tebanabagamba zijjako tuyinza okuddayo eyaziba watanabagamba zijjako message eyinza okujja wano etandika ng'esaaga presidential address to that age tuba tulya sigamba nti ezze nyumya bunyumya ngambye ndi message eyinza okujja kati nabyogeraga nti ntuddeyo mbijjeyo tusooke twetereze abakimaze okyogera temulooza nti keyatutadde tekyalina buyinza butuuze amabega abulina kasitafuna information from omukyalo oli gwe tusabidde nnyo ne bakozi banne minisita wa health tusobola okuba nga tuddayo emabega netudda mu mugalo netubaddemu 6 feet zibanga meters 2 bannaffe abeeyo mu kugezaako okutangira COVID-19 ab'e Bulaaya babadde nga bamaintaininga 6 feet
distance naddala mu bifo ebirimu abantu abangi. Kakati abakugu bavuddeyo ne bagamba nti batankana ekya 6 feet distance eyo okubanga kiyinza okuyambako okutangira COVID-19. Okusinziira ku bo bagamba omuntu bw'aba ayogera droplets ezo bwe zivudde mu kamwa kyangu nnyo omuntu okusika omuka ku speed ey'ekitalo n'aguyingiza. Naddala ayogera wabanga ayogera nga nze tebamutegedde nenzi kati si kwambala masiki ati kati mbanya nina galubindi ati kati erino gye twambala wano ebanzibu nnyo gye ayina tuweza naitio. Kakati bagamba nti kiyinza okwanguyira omuntu okusika omukka ogwo ate droplets ezo n'abanga aziyingiza. Abakugu bagamba nti engeri yokka yokka ey'okukakasa nti omuntu yeewalamu ekirwadde ekya COVID-19 eyina kuba nga bannaffe ab'eggwanga erya Singapore, Hong Kong, Taiwan gye baakoze yeeriwa okufuna masiki ezitaliimu katembo ono naye okubanga zibika ennyindo n'akamwa kubanga speed akamwa kwe kayingiriza n'ennyindo ng'omira omukka ya kitalo. So kakati ye advise yaabwe abaterabani bwe twabayitanga edda ereza bo bano abekapika bo babaira bakiyitako dda na bino twabiwera president yabiwera nti banene aba boda balinganga batambula ngamba abakyala tulaba abakyala bosanga ng'alese butuuso twokka buuso ng'eno yonna yonna kati bw'aba ataddeko ne galubindi oyo abeera covid free ne covid alina effujjo n'oyo amukwata bulungi nnyo kiri atabaala kubanga bw'amala okwesabika bw'atyo engalo n'azikwata wano n'akwata wali n'esokoola mu kamwa ebiri n'abantu tebakyesokoola abantu bafunye discipline abantu mbebaza omuntu aba agenda akola n'ajjukira n'abireka abantu bafunye discipline era kakati batono nnyo boosanga nga beetyamulira mu bantu abangi amala nakudduka kuba bakimanyi ennaku zineeno okwetyamula musango gwennyini omulope oyo amala nakwekwekako waba agenda giragira abasinga afuna lugoyi bw'aba tajjukidde kano kuŋŋaanya olugoyi. Discipline yazze mu bantu okusoomozebwa kuli kumu kwokka engalo zigenze zifiira ddala zigenze zifa kati okusoomozebwa ate kwe tulina kwe kuno okukyalakyala tetunaba kuyiga kutuulako waffe bane COVID-19 abantu bakyala mwami Senkubuga abantu bakyala abantu baleeta olugambo okuseetula okuinterpretingira abantu president agambye kino bane mu ggwanga liri bane ebikoze bitya ebyo n'okusitula abaana b'abannaabwe kajjanjako ko kakyaliwo abaana oba omuwala bwaki abaana tebaba mu Africa ajja asitulako kubanga era bajjajjaffe batugamba tomanya nsonga lwaki omuntu ayagala kusitula ku mwana bajjajja bagamba simanyi oba mu Buganda tekiriiwo naye waffe busi era oba otambula mu kkubo osanze omutaga akansituleko omwana tomumma oba oyinza okwagala okuddamu omunoonya asitule ku mwana nga tomulaba ate bwemuwa n'abuleera kansitulemu aba ayagala kusitulamu awo akuddize era abasinga baba n'ensonga zaabwe. So kakati kino ekirwadde kya COVID-19 kyakyusizza obulamu nga mu bimu ku byakyuse babiyita tuulako ewuwo olw'ensonga ezitali zimu okwewala okuleetera banno obulwadde n'okujja bambi okukaluubiriza banno mu Africa kitukaluubiriza nnyo nze okunywa caayi ng'oli atudde kati bambi mukazi wattu musajja wattu alina kwota ya sukaali yabazeemu omuntu waba teyeevuddemu ye ku mutima ng'akiwulire n'agamba gundi kwata mbeera ewuwo olindirire Mukama ajja kwanukula embeera ya COVID-19 awo wetutuusizza tugamba nti mubeere bakaka mu nsonga zonna ze mukola tubagamba nti obulwadde bwe tulina wano bwewunyisa abasawo omuntu bakulika yalinga nti oli mulwadde muyi naye nga gwekyatambula nomale ng'oli asymptomatic bwatyo bakiyita wamale ekigambo ekyakyagala nnyo katulaga symptom n'emu naye bwe tubanga ate nga president ne speech ye yasookera ddala yagamba nti eri abavubuka nga bano baffedde obulwadde obwo bukwata ne bugenda nogenda nga tutegeerera kutegeera nti obadde nabwo
why are we panicking nga bunafu bwe buti obwaze kuno kwaffe? Panic eno yonna yonna kweva kwe kuba nti obulwadde tebunategeerekeka. Bagambye nti bulimu emitendera ena kati ak'Echina akalala, akagenda Europe kalala, akagenda mu America kalala, n'akaze mu Africa. Eyo statement yokka gy'okoze ate eyongera okutondawo panic eri bannaffe ab'ebyobulamu. Kuba babadde bakyalowooza nti World Health Organization ekintu kinene bw'eba ekyogerako globally. Naye ate bwe buba nti buli ggwanga kiba kitegeeza nti wateekeddwa okubaawo ka panic buli ggwanga ne CDC yaayo erabe kiki kyennyini kye tulina okukola. Ojjukira nti mu kuvumirira eddagala lya Madagascar bali bonna okulyogerako bali balyogerako kitole. Boogera ku COVID. Naye kati obabeera bagamba nti buli mbuzi ku nkondo yaayo kiba kitegeeza nti ne baneno nabo balina ogamba ekintu kipya tetunnakitegeera. Oli omulwadde yasooka gwe twasiibula byali bitya, yawona atya, ye yajja atya, yakola atya. Ojjukira bannaffe abo ab'eggwanga erya China balinga bavaayo nga beewaana nti ffe ekirwadde kya COVID-19 tumaze okirinya ku nfeete. Obuzibu bwe tufuna bw'aba neena abakola ki abava ebweru w'eggwanga baba bakyali awo alipoota ng'evaayo ng'egamba etya nti ate kaakati COVID-19 ali mu spams abaali bajjanjabiddwa ne bawona. Kati nekitegeeza nti ate okwo kuba kunoonyereza kupya kwe balina okugenda mu maaso n'okuba nga bakola balabe ekirwadde kineeno eddagala eribadde likijjanjaba nga kiri eno waggulu mu mawuggwe lyerimu erisobola okukijjanjaba nga kikyali. Ye tukola tutya okuziyiza? Waliwo kembera y'okusiiga bw'eba weeri tunaakola tutya okuziyiza? China yesuze etya? So yeyo challenge gye tukyalina ku kirwadde kineeno ekya COVID-19. Naye tumanyi nti Mukama Katonda ajja kuba ng'akola atya ng'akyusa embeera. Twongere okuba nga bwe tutyo tutereera. China egamba etya awo? Kyaginoonya. Nga bw'onoonyeza kitole ya tourism ekasese tutegeeragana newunyiza ebyennyanja n'ebifiira mu mazzi bwe gayitirira bwe mubeera mu foreign bodies, foreign things, foreign materials. Kubanga nsuubira nti Katonda alina ebintu bye yakola nga yabyesigaliza nti ekitonde kyonna mu bidiba. Yes, ebidiba kiba kitegeeza nti ge maka gaabyo. Kati Katonda yatukola nga buli kintu ekirina obulamu wateekeddwa okubeerawo embeera kwe kirina okusurvivingira. Okay. Bw'osanga obukya ku makyanga omukka gw'oyingiza munda. Ebyennyanja byalumbiddwa bubi nnyo ebitaka ne. Jjukira amataba gaali mangi galeese biki ng'ebintu biyitirivu. Incredible. Kyabadde kibi nnyo. Kubanga ate ekyennyanja tekisobola kusurvivinga ku lukalu. Kimalawo ebbanga ttono nga kimaze okuba nga kifa ekyennyanja. Bannaffe ab'eggwanga erya China olunaku lw'eggulo baafunyeeyo omuntu omu yekka eyakwatiddwa ekirwadde ekya COVID-19. Teri yafudde. Omuwendo gwabwe gukyali ku 8,829,903. Muntu omu yekka olunaku lw'eggulo. Era bakulaga nena alipoota China yakunoonya kati America eri waggulu, Brazil neddako, Russia, Spain, UK, Italy, France, Germany, Turkey, India, Iran, Peru, Canada n'olyokotuuka ku China eri mu 14th position. Eri n'abantu ebitaano ku kifo ekya 16 biyani eyo. Saudi Arabia. Eddako wansi waliwo ba Mexico. Eri mu kifo ekyokumeka? Aba 15, aba 17 njirabyawo. Mexico. Gwanga erya Mexico. Nga nabo bafudde bangi. 5 mu infections 3,455. Naye nga bw'olaba nti China eno yalinga mu banene abataano abasooka. Yafiirwa naye yakinga ekitolovinga mangu yo. Eri wa China. Anti era mugitankana nayo nga waneno naffe wetulina obuzibu ndowooza ne Tanzania. Ne nabo bagamba nti China eyinza okuba nga paka nakati erina ekintu kyekweka era ekyo Trump akyakirina. Agamba China eyo eteekeddwa okuba nga erina ekintu kyekweka. Kyetutannaba kutegeera. Kugira nti ffe tubumaze. Kubanga era abantu baafanga nnyo naye nga bagamba nti emiwendo gy'aboogerwa nti be bafudde ate mitono nnyo ku bantu abafa. Egyogerwa nti abantu bakwatiddwa ojjukira nti bagulawo Wuhan naye ne bagamba nti ate buli ayingira alina okuba n'akakookolo. Debate yali y'amaanyi.
bwe baba nga bazudde nti Wuhan tekyali na coronavirus lwaki abayingira balina obukokolo ate lwaki abayingira tebakkirizibwa kufuluma bwe kyalinga bw'oyingira tofuluma ate bw'oba oli munda olina okukakasa nti okoze eki nti weesabise bulungi nnyo akakookolo togenda kusiiga era togenda kubanga ofuna ekirwadde ekya COVID-19. Okay, tukujjukiza nti eggwanga liri under siege. Eggwanga lirumbiddwa. Mukama Katonda aliwo statement gyagala kutugamba eno tulina enzige zaakomyewo again. Tulina amataba mbalinyala amataba ago tugalabeko. Story twagiyise Kasese. Twagiyise tourism. Nga minisita wa tourism akayana waliwo nalaba reptile center yaffe nga efudde ng'ezitimba zafudde ebisolo tebikyalina kye birya. Seriously government eyamba abantu era yayamba okubagulira emmere waffe emmere nagamba yatuuka bampa akasawo kamu nga tuli abantu nga 7 naye nze engabano ekyabalemereddwa kyemuva temunaba kulya anti bagamba buli mutwe baguwa kati wekaba akasawo kamu ku mitwe 7 kuyikiriza buyikiriza ziri kilo meka 6 ntaweza kiro akasawo kali mu kilo nga 6 kiro singa 6 ziri 6 sharp ziwera n'ebijanjalumiza kiro 3 kilo 3 kilo 3 naye nga zonna wabikebedde zonna ziba kilo 3 kuba abamu bagamba nti ebijanjalo kilo 3 naye ng'emu kitundu wabikebeddeko ate Makinde bagabye ne macarons spaghetti naye ndowooza ebintu bino birimu okujooga ne bagaba n'amata waliwo be bawa emmere nga nnungi ne bawa buli mutwe oguli mu nju kuba James waffe n'agamba nti bo ewaabwe babadde bagaba ne Martha muwala wange asingako Martha weeks nga 3 naye bamuwadde kitegeeza n'amata bamuwa. Okay, twala tulabe story eno Kasese eya tourism tugenda kuba yasaanyizibwawo tugenda kuba tugyogereramu tukugamba gwe nengera it's a tourist site amazzi ne gajja omusajja alayira okufira mu kitoko kya Gonja titalabanga ku mazzi nga gatambula bwe gato mu kitundu kyabwe ndi gwayagala okubayamba ng'oyagala kutya nga totya. This is not an occurrence of every day. Kati abo bonna bali ku risk. Awaliwo ebidiba by'ebyennyanja batambulirawo bajja gwamu. Hot springs zezo kutwatekanga amagi ne gajja zonna zabadde covered up. Bakiyita batya kinsomereze sikiraba Hot Springs Chiwa Heritage. Abakugu baali bannyonnyola ku kanyambere gaako akali e Kasese bagamba nti engeri yokka ey'okutaasaamu abantu bano ekisookera ddala kusooka kuzzaawo mbalama z'emigga balina okusooka okuddamu okupima amakubo amazzi mwe gaali gayita okukulukutira bajjewo buli kintu kyonna kyonna ekyakolebwako bantu babadde babeerawo simanyi wabaddeyo nnimiro simanyi wabaddeyo biki byonna emirimu gyonna egyakolebwako omwana w'omuntu girina okuba nga gyesonyiyibwa emigga bwe ginaddamu okukulukutira gye girina okukulukutira kati baneeno bo bajja kuba nga tebakyatawaanyizibwa nnyo naye bw'otunuulira engeri amazzi gali gye gabadde gakulukutamu ewaffe waliyoko ku migga ebusiya olabira ddala nti eyo oda yaagyo kitegeeza nti ne bwe banazzaawo enguudo omwami oyo agamba nti beetaagayo obukadde nga 25 mu bbanga ery'emyezi 4 bwaba nga balina ssente ezo babeera bamaliriza okukola ki okuzaawo buli kimu naye olaba n'obusubi obwo nti foosi y'amazzi ebyo bidiba bya byennyanja yavuddeyo na kimu byo bibadde bikuze nga naatera kujjula ebyo kati byasenguse byafudde n'ebimu okusenguka bwe biba nga birirake nga byagenze